awo wenyini wowulira ddala nti okooye, wowulira ddala nti buli kimu kikutamye, wowulira ddala nti ensi nayo ekutamye. Mukwano gwange omulungi, Katonda wasinga okukolera awo wenyini, kubanga waliwo embeera ekutuukako neweebuuza ne Katonda notuka n'otandika omubuuza ebibuuzo ng'olinga obuuza omuntu gw'olabako awo. Ebyo byonna tebiva buvi mu bbanga wabula oba weekyaye. Awo wenyini Katonda wasingira ddala okukolera. Mbanirizaako abagalwa baffe abalungi, mwebale kubanga mutambula naffe wamu n'okutugoberera buli kimu kye muteeka, mwebale otwagala. Tubaagala era nga tubasabira birungi byokka bimuba mutuukako okuva ewa Mukama Katonda. Olwaleero Pastor Dennis Warugaba mbadde ndudde omubawaako naye ne bamwaddeko awo nnaku nga bbiri mabega ne leero ngambye kamubongere kuba alina obubaka obulungi, alina obubaka obunyuma. Zino zibeera life experience kati era ayagala ajje. Yali muntu muzibu nnyo, ndowooza mujjukira sitori ye ey'obusungu, nagiteekawo wansi awo ng'anyumya. Yali alina obusungu, tewali muntu yali alina busungu ndowooza nga Pastor Warugaba, naye Katonda azze amusimulula mu bintu bingi. Naye mubadde mumanyi engeri gye yalokokamu, kuba naye ayogedde n'agamba nti teri mukazi oba musajja wansi w'enjuba wano yali asobola okumulokola. Taliiyo, okitegedde? Taliiyo, wabula Katonda yakola bukozi bibye era n'alaga ekisa kye. Era njagala owulirize vidiyo eno omanye atya bwe yalokoka, olugendo lwe olw'okulokoka. We yalokoka biki ebyamusoomooza mu lugendo lwe luno olw'obulokole. Era najja n'atugamba, nayongera otugumya, mwena abawaddemu amaanyi, mwena abawaddemu essuubi. Tewali muntu agenda kukwasa Katonda lutalo nti Katonda angenwanira olutalo olwo, Katonda akulekerere. Okuggyako nga tolina kukkiriza bikozi bibiri bya njawulo. Oyinza okusaba ng'odawutinga, naye osaba with faith ng'olina okukkiriza. Mukwano gwange, Katonda taleka baana be era Katonda akolera ddala. Pastor Warugaba wuuyo, naawe mweyongeze. Waliwo nannawaako obujulizi. One time I testified. Omukono gwa Mukama gusobola okulwanira. A hand of God can fight for you. N'owulira n'okutya n'ogamba oba ngenda kufa. And you feel and say, maybe I'm going to die. Oba kiki kigenda mu maaso. What is going to happen to me? Hallelujah. Praise God. Omukono gwa Katonda gusobola okukyusa ebintu mu ddakiika emu. The hand of God can change things in only 1 minute. Sukira nasabira omukazi asula Makindi. I pray for a woman who stays in Makindi. Ng'omwami wasaze wagenda yanjula omukazi omulala. When husband was going to go and introduce another woman. Tumusabira Mukama n'agamba genda kumulwanira olutalo. Ye statement Mukama yagamba mumugambe ngenda kumulwanira olutalo. We pray for her and then we tell her that I'm going to fight for her battle. Abantu mbadde n'entalo nga zaabalemu There okuwangula. are people, their battles are going to fail to overcome these battles. Olwaleero Today, Katonda nga bw'ali omulamu. as our God lives, Teru lutalo. there is no battle Katonda lw'ayingiramu that God enters into n'awangula. and he fails to overcome the battle. There is no battle. Omukyala The lady najja ne tusaba. came and then we prayed. Ntwesiba ku kigambo. And then we clung unto the word. Wabagenda kwese totunulira Dennis ayogera. Don't look at the pastor who is speaking to you. Katonda ayogerera mu Dennis. Look at the God who is speaking to you, the pastor. Even if you don't like them, kubanga tafaanana nga kyoyagala. maybe don't look at the way you want them to resemble. But I did come here alone. There is someone who has sent me, who is speaking through me. If you look at me, you're going to miss the visitation of God. You overlook the pastor who is speaking to you, and you look at the word that God is speaking to you. It is going to bring a change in your life. I cannot bring a change into your life. But the word which comes into my life, it is going to bring the Lord of the mountains that has been for you for years. And then you see the goodness of God. Omukyala n'akomawo. The lady came back. N'atugamba mwandimba basumba. And he said, you lie to me, pastors. Omusajja wange agenda kwanjula. My man is going to introduce another woman. Tumugamba ffe twayogera. It's not us who spoke to you. It is God who spoke. Yatugamba agenda kulwanira olutalo. He told us he's going to fight for you that battle. Katonda bwe yagamba abaana ba Isirayiri nti muyimirire. When God tells Israel, you stand still, you see salvation. Obulokozi tebabulabira
wakati kusaawa esembayo on the last moment ng'abalabe babalumbye when the enemies had attacked them, when they didn't have any answer, Katonda n'abalyoka n'abalokola. and then God saved Waliwo them. abantu There are people wakati mu muyaga omungi amidst the wakati minister, mu muliro gw'amaanyi amidst the hot nga fire, tokyasobola genda when you emabega can't go tosasobola backwards, genda you can't go forward, waliwo omukono there is a hand ogwo gutalabika that is invisible. gugenda It is kulwanira going to fight for you, to okuwanguza make abalabe you bo. overcome all your enemies. Banaajulira They are going to ne testify. bagamba omusajja They oyo say that man, omukazi oyo that woman aliko omukono gwa has the Mukama. hand of God. Haleluya. Praise God. Omukono gwa Mukama twagusoma ku Musa. We read about the hand of God with Moses. Musa yali Egypt. Moses was in Egypt. Tuli mu Uganda. We are in Uganda. Ndagala y'abasajja I n'abakazi want men and women abagenda nabo okubaweerako obujulizi. who are going to be testified unto. Nalaba omukono mu I famire said, yaku. I saw the hand of Nalaba the family of this omukono one. we ku sayidi ya Musumba Liz. I saw the Nalaba hand of the omukono family. eri. Yesu yebaze. Praise God. Haleluya. Praise God. Omukyala n'agamba enkya bategese. And so now we are ready. Tumugamba oba bategese bagende. Let them go if they are ready. Ne basimbula ne bava Makindi. And then they went from Machindi. Omusajja agenda kwanjula omukazi omulala. The man was going to raise another Naye woman. Katonda yagambye agenda kumulwanira. But God said he is going to fight a battle. Abamu ekigambo kya Katonda oluusi okiraba ng'okinyooma. At times you despise the word of God. Ndabye Katonda ebigambo byayogedde nange nimbipimapima ningamba naye Katonda olimba. I've seen the words God speak to me and say, but are these words really true, God? Katonda alabirira ekigambo kye. God looks after his word. N'olwaleero ekigambo kino agenda kukiraba. Even today God is going to look Oba after this oyagala word. botayagala. Whether you want it or not, Waliwo abantu n'ensi y'omwoyo olutalo Katonda There are yalutandise. people, God was already started into a battle into the spiritual world. He's already started a battle into the spiritual world. Togenda kubaako kyokola. You not do anything. By'okoze bigaanye. What you've done has Leka failed. Katonda kulwanira. Now let God to fight for you. Omanye kyaliwo. Do you know what happened? Ne basimbula ne bava Makindi. And then they went from Machindi. Ne bayita mu Masaka, mbayita Mpigi. They went through Mpigi. Bwe baatuuka Lukaya, When they reached in Lukaya, abalala ne basitoopinga gula mu Kyomo, others stopped to buy Muchomo. abalala ne beeyongerayo Others Masaka. proceeded to Masaka. Batudde bafulumye, As they would come out, driver we afulumye, the driver had come out, n'awulira eddoboozi limugamba. heard a voice telling him, Lwaki ogenda kuwasa omukazi owookubiri nga Why- ne taatawo ne jjajjawo twali yali awasuza mukazi why are you owookubiri? marrying a second woman, yet your father and evil one had never married even a second woman? N'akubira omwana we yalina n'agamba gamba abantu nze sikyeyongereyo. Call them and say, please tell them I'll not go forth. I want to go back to Kampala. Siraba lwaki ekigenda kumpasa omukazi I owookubiri. don't see why I'm going to marry a second woman. Taata wange Yet my father, ne jjajja wange even my wali grandfather, yali awasiza bakazi no one has babiri. ever married two Ne women. balowooza atabuse. They say now they are Ne balowooza right man. alimba. They thought they were lying. N'agamba abaagala kungoberera oba bwe babadde bantwala If they have been taking me, bangobere. let them just follow me. Bakyuse emmotoka. Then they change the Abamu car. bagenda okukitegeera. Others will come to understand. Batuuse Kampala. When they reach in Ne bagamba Kampala, omusajja ki and he ekibaddewo. said, what has happened to this man? N'asinkana omukyala we. And then they met the wife. N'amugamba mukyala And he wange. said, my wife, Sikyasobola kuddayo kuwasa I can no longer omukazi marry a second kubanga woman. mu famire yo waffe Because in our family, wali yali awasiza bakazi no one has babiri. ever married two women. Sabye Katonda I agolole pray to omukono gwo. God to stretch out his Mu hand bufumbo bwo in your marriage, omukono gwa Mukama the hand gutambule. of God to Mu move bizinesi in yo your business, omukono gwa Mukama for the hand of gukulwanire. God to fight for you. Katonda n'atera kugolola omukono God is gwe. about to stretch out his hand. Abalabe be Your enemies, banaatera they kukaaba. are going to cry. Abalabe bo Your enemies banaatera are kudduka. about to run away. Abalabe bo Your enemies banaatera kuwa obujulizi. are about to testify. Katonda agenda kulwana betenta kulwanira olutalo. God is going to fight and crush all your enemies and fight a battle for you. Waliwo omuntu ogenda kufuluma n'omukono gugenda kutambulirako. There is a person going to go out with the hand is going to move along Naawe with you. togenda kukitegeera. You don't even understand it. Ojja kubuuza kiki You ask ekimbaddeko. what has happened to me. Kitegeere leero. I understand it today. Katonda agenda kussaako omukono That gwo. God is going to put his hand on you. Hallelujah. Amen. Katulabe Exodus chapter 14 verse 26. Katulabe okuva 14:26. Mukama n'agamba Musa nti golola omukono gwo ku nnyanja amazzi gadde ku Bamisiri ku magaali gaabwe ne ku beebagazi baabwe. Musa n'agolola omukono gwe ku nnyanja, ennyanja nedda mu maanyi gaayo nga bukedde, Abamisiri ne bagidduka. Mukama Abamisiri n'abakunkumulira wakati mu nnyanja. Ekyo ekyokulwanyisa tewali baali tebakirabangako. They have never seen such a weapon.
weapon Mukama gyagenda okulwanyira olwale. The weapon God is going to use today to fight your battles. You've never heard of that weapon. And you've never even seen that weapon. naye abamisiri ababadde mu maaso go But the Egyptians that have been before you, bayinza obutaddayo okulabika. they might never be seen anymore. Kanyogere kino Let me speak this nga bwe nkiwulira. as I perceive it. Wano waliwo omuntu There is a person here. tokyamuka Do not get excited. naye But waliwo omuntu obadde mu bwavu. there is a person who's been so Ne poor. Katonda agenda kujja mu bwavu. But God is going to give from poverty. Ebbanga lyonna lyogenda kumala mu bulamu That time you're going to spend your whole togenda life, kuddayo okubeera you mwavu. will never be poor anymore. I receive that. Amen. Kankiddemu wano waliwo omuntu There is a person here. obadde mwavu You've been poor. n'abantu bakuyita Even mwavu those called even you, you're naye poor. olwaleero But today, omukono gwa Mukama the gukyusa. hand of God is going to change. Ekyo kibadde ku bulamu What has been unto your life, kibaawo. it is going away. Katonda akyusa God is changing akufuula omukisa to make you a blessing otandika okubeera omukisa eri and to abalala. start being a blessing unto other n'ensimbi people. z'obadde Even the tokwatangako one that you've never touched, Mukama agenda kuleeta esente mu God is ngalo going zo. to bring money in your hands. Mukama agenda kuleeta God sente mu is going ngalo to zo. bring money in your Mukama hands. agenda kuleeta God abantu is going to people that b'otalabangako. you've never seen. Mukama agenda kuzisiika God is going abasajja to make the n'abakazi. men and women. Tusabye I olwaleero pray that today, omukono gwa the Mukama hand of God agugolole ku to stretch bulamu into your life, omukono gwa the Mukama hand of God kwate ku muto to touch into the kwate person, ku ngalo to zo touch into your hands, ofulume wano and then you come out of nga this tokyali place muntu wa bulijjo. when you're not the same way you came. Amen. wano waliwo omuweereza There is a minister. tandika kweteekateeka. Start preparing yourself. Mukama agenda kugulirawo enzigi God is going ebweru. to open for you doors abroad. obadde tolina abantu bakulaba nga atasobola You see as though you cannot manage, naye mugwo obadde but n'obusobozi instead if you have the potential, Katonda agenda kubugjayo. God is going to bring it out. ensi egenda The kugonya world is going to ensi sing for egenda you. kuwulira. The world is going to hear bajagamba you. ono yali So abeerawa where was this one all kiki along? ekigudde ku bulamu You think that you have into your life? omukono gwa The Mukama hand of God. mpulira I gutambula perceive it's moving. eri abasajja n'abantu And to abali the wano men and women who are here, gukyusa ebyafaayo changing byo their history, omukono gwa the Mukama hand of God gutambula eri abaana is bo moving unto your children. wano waliwo omuntu olina omulwadde waka There is a person, have a sick person at home. wonootegerera Katonda nti yakyadde But eri until God has waka visited to your home, abadde mulwadde ebbanga the one who has been sick for some omukono gwa time, Mukama gumuwonya the hand of God is omukono healing gwa you. Mukama gumusu The hand of God is delivering you. twala amafuta Take agawonya that anointing for twala healing. amafuta Take that gasumulula anointing for deliverance. weebale Mukama Thank you, my God, olw'omukono gwo because of gw'amaanyi mighty. nze bambuulira enjiri nimbagoba They preached to me and I used to chase them away. era nze njogera bulijjo And I normally tell you teri this. musajja na mukazi eyalimbulidde enjiri No man, no woman would ever preach to me a n'atuuka gospel kunyatuza and obulokozi make me to confess. aa No one would do oyo that. taliiwo No one, that one is not naye ne there. Katonda waffe But even our God, abamanya abo ababe He knows His own. n'ebyawandikwa bigamba Maybe the scripture nti says emitima gy'abakabaka that the hearts of kings giri mu ngalo ze are into the hands of God. nsabye ababadde beeyita I b'amaanyi pray for those who have been calling themselves basisinkane mighty omukono gwa to Katonda just meet the hand of gukyuse God emitima and to gyabwe change their hearts. Katonda abateekemu omutima gwe And God is going to plant His heart into them. nze yaliisanga abantu embwa Me, I used to bring the dogs and nga those bazze who kumbuulira when enjiri they've come to preach to me the bwe gospel. nasisinkana omukono gwa Mukama When I met the hand of ate God, kati Mukama nze gwakozesa okubuulira now enjiri it's me God is using to preach to others the gospel. omukono gwa Mukama bwe gwasinkana obulamu bwange It's the hand of God that made my life. gwankakkanya It made me to become nenkaaba humble. n'amaziga ekiro kyonna I even cried the whole naye night. nga gwamaze okundokola But when it has already saved me, nze neetwala it is me who took myself. nze nali ngoba abantu It is me who was chasing away those who used to bwe preach to me the bajjanga mu gospel. kkubo nimbagoba When it used to come to me, I bwe just chase bajjanga away. ku geeti yange bankona ebugolobi nimugamba mukimye eki Whenever tuze it used to kubuulira come enjiri onto my gate, don't preach the gospel. eno mukigaga babuulirayo enjiri mugende eri musiraamu Do they preach the gospel to the rich ones? You go to the slums where the poor ones are. nga nze namatira eddiini yange y'abakatoliki In me, I was full and committed with the religion of ne sapuli Catholicism. yange. And even with my rosary. endala eri ku kitanda One was on my bed, endala njambala and one I used to put it nga on. bwendwana And I used to nga fight. bwenkola enfujo I used to do all what I nga did. bwenywa omwenge I used to take my beer with my rosary. nga saagala kwogera ndokoke And I didn't want anyone to tell me to get saved. kyali kiro kimu It was only one night naloota ekirooto I got a dream. nga ndaba ndi mu old taxi park Seeing I was in the old taxi park, mbuulira enjiri I was preaching the gospel, ey'amaanyi that mighty gospel. nga nyina interpreter wange Naino omuvunuzi, omusajja ow'amaanyi that mighty man.
naye nga simulabangako. But I had never seen him. Nimbulira enjiri bwe nazuukuka mu kirooto. I preached the gospel when I woke up in the dream. Ningamba oba byaki bino. And say, now what is this Kubanga all about? nasirabangayo abakatoliki ababuulira enjiri ku crusade. Because I've never seen the Catholics preaching the gospel on the crusades. Ate olowooza wayitawo ennaku meka. I think then after some few days, Katonda alina engeri gye yampambamu n'omukono gwe. God captured me with his mighty hand. Gwe njagala gobeeko we guwamba owabadde yeit ow'amaanyi. That I want him to just hold on to that was be call himself a mighty one. Whether your husband, gumuwambe to capture them nga bwe gwampamba. like it captured me. Nze buli lunaku lwa Sunday Every Sunday, oba nsinze hangover oba nanywedde omwenge oba gwenkanawa. whether I've taken my beers, I'm just in my hangover. Naye ku makya But in the morning, nagulanga amawulire gonna I used to buy all ne newspapers flasika ya chai and with a flask of tea. nsoma amawulire And I gange. used to read my newspapers. Kati nga saawa 10 ngenda ku Light the King awo okusaba. So at 4, I used to go to Christ the King and pray. Kati ku mulundi guno So this time round, nga maze okuloota ekirooto after getting the dream, saamanya I didn't know tingudde mu gaapu y'omukono gwa Katonda. that I fell in the ambush of the hand of Nava God. Bugolobi mu bungalows I prayed from Bugolobi from nenzikirira Bangladesh, Middle East. and I slept down. Naye bwe natuuka Middle East When I reached in the Middle nga East, ngenze egula mawulire I had gone to buy the newspapers. ngenda mu studio omusajja waffe musiraamu I went in the studio of a man who was a Muslim. ne mugamba mpaawo 10,400 And he said, give me 4,000. nenyingira mu taxi. I entered into the taxi. Kati ekintu ndowooza Mukama yampamba buwambi. I think God just captured me. Nenyingira mu taxi I entered into the taxi. ngenda okutegeera By the time I came to nga ndi know, ku Market Street I was on the Market Street. abantu ne bafuluma. People came out. Kati nze nkunyumiza kyalinga ekirooto nga naye nga sitegeera bulungi. I'm telling you, it was like a Nimva dream. mu But taxi nenyingira I came onto the boda taxi. boda. I came onto the boda. Owa boda boda nimugamba ntwala ku church. And so you take me to the church. Kati awo saategeerawo I didn't understand there. neesanga ndi mu kisenyi. I found myself in Chisenyi. Omusajja gwe nalaba yali interpretinga nga mpeereza. The man I saw was interpreting when I was serving God. Yali afaanana ne Pastor Kiganda. He looked like Pastor Pastor Chiganda. Kiganda naye simulabangako. I'd never seen Pastor Chiganda in my Nali whole life. simuwulirangako. I'd never heard of Nali him. simumanyi. And I didn't know anything about Kati him. mpaakinga mu kisenyi naye mu kisenyi nali sigendangayo. I'd never gone to Chisenyi, but that was the first time to go to Ningamba wa Chisenyi. boda ondeeseewa. He said, where have you brought me? Nangamba wangambye nkuleete ku He church. said, tell me to bring you to the Nekugamba church. nakugambye kundeeta ku church eyaawa. He said, which church did you to bring me? Nagamba nze nalowoozezza ku church eno. Me, I thought you were meant to bring me Tuba up to this church. tukyakaayana. As we're still there contending with Ngenda each other, kulaba Bishop Kiganda. I saw Bishop Chiganda Ayimiridde n'omukyala ebweru wa standing with church. the lady outside the church. Ngenda okwetegereza ye omusajja. When I look and say, this was the man, Namuloota ng'ayambadde suuti zino empanvu. I got a dream of putting on these long Era suits. ne exactly ne kale gye yali ayambadde. Even the color he was putting on. Kati nsooka ntunula So I looked at him ne ngamba kale kanyingire mu kyaki y'abalokole. and said, let me just go to this church of the born agains. Ninyinga ne musasula n'agenda. I entered, paid him, then the border man would just went Ninyingira mu away. church. I entered into church. Savisi eyasooka. The first service, Bayita abalokoka. they want those who are going to born Ngamba nze again. sirokoka. And he said, me, I don't get Nze saved. ndi Mukatuliki. Me, I'm a Catholic. Haleluya. Praise God. Savisi esembayo The last service, amazima saagala kulimba. I don't want to lie to Ne you. musumba Kiganda n'ayita abalokoka n'abatuza obulokozi. Pastor Chigana called those who get saved and then they Nakati confessed. olwaleero Even today, simanyi I don't know ekyantuukako what happened to me. naye neesanga ng'anyatuza obulokozi nzeeka wakati wa kyaki. I found myself confessing alone amidst the church. Olowooza ekyo kyali ki? What was that? Ogwo gwali mukono gwa Katonda. That was the hand of God. Wampalula nugunzijja Bugolobi bangalo. It took me from Bugolobi Bangladesh. Nindinya taxi nga I titegedde. bought a taxi when I didn't know. Neesanga mu kisenyi gye nali I sigendangayo. found myself in the way I'd never Ate gone. ninsisinkanayo omusajja mugumusi y'omwoyo gwe nali maze okulaba. And I met a man I'd seen in the spiritual world. Waliwo omukono gwa Katonda ogusobola okulungamya ne gukutwala bamalayika we bali we The bakulindira. hand of God can lead you where the angels are waiting for you. Amen. Mu lugendo lwo In your journey, weetagayo omusajja you n'omukazi. need a woman and a Mu man. lugendo lwo In your journey, weetagayo ekifo you need a place that you ky'oliyimiriramu. would stand. N'obw'oliwo olumusulu Even if you're so stupid, olubeera mugezi. you're going to become wise. N'obw'oliba ensi yakugamba Even if the world rejected you, erikukkiriza. it's going to accept you. Haleluya. Amen. Saabitegeera. I didn't understand anything. Wakati wa service nintambula nivaayo. I made the service and then I left the church. Nga mpunze I was confused. niŋŋamba nayatudde obulokozi wakati w'ekibiina. And so I confessed amidst the Yeeno congregation mu kisenyu nasigendangayo. that I've never gone to Chisenyi.
Nentambuza ebigere. So I moved on foot. Ngenda kutuuka nga ntuuse Uganda Motors wali wansi. I found myself at Uganda Motors. Nga nenge gye ntuuseyo kuva mu Kisenyi nga sitegeera. And when I reached, I didn't know how I had reached there. Ndinya boda boda. I boarded a boda. Nenzirayo mu nyumba neneegalira. I went back to my house and then I closed myself in. Looyo omu mukwano gwange yalankima ssaawa 10 nga tujja ntusaaba misa ey'akawungeezi y'abakarismatic awo. A friend of mine who was used to pick me at 4, and we used to go to the Catholic churches and then for the charismatic. Najja ku gate n'akonkona. He came on the gate and then knocked on the gate. Mia was crying. Ngamba oba mizimu gyampambye. He said maybe the demons have captured me. Nga sigitegeera. I wasn't understanding anything. N'avuga emmotoka ye He n'agenda. drove his car and then he went away. Nenkeera. Even the following day, neegalidde mu nyumba. I had closed myself in the house. Naali na radio nga mala n'emyezi ndowooza nga 8 nga sigiteekako. I'd even take some earlier with listening to my radio. Simanyi ekyasindiikiriza omukono gwange okutuninga radio. I don't know what pushed my hand to tune the radio. Ngenda okutuninga radio. So when I tuned on the Nagwa radio, ku musajja gwe bayita Jamada. I fell on the man who was called Pastor Oyo Jamada. naye nali simuwulirangako. I never heard of that pastor. Ngenda okuwulira agamba. I heard him say, Waliwo omusajja Mukama yakuyise walokose jjo. there is a man God said God Naye has called Mukama you, akuyise. but God has called Agenda you. kukozesa mu famire ye wamu. He is going to use you in your family. Tovaayo. Do not go out from the church. Ninjijjako. And then I switched it off. Wadde nagijjako. Even if I switched it off, Kyaziza mukono gwa Mukama. it did hinder the hinder God Okutambula. to move N'okukola. and then to Ebyo do Katonda bye yali agamba. what God had purposed to do. And even today, Waliwo atagenda kuziiza mukono there gwa is God is Katonda. going to hinder the hand of God. And even Wali today, atagenda kulemesa mukono God gwa is going to Mukama. hinder the hand of God. N'olwaleero Even today, abeeyita baama those who call themselves mighty, tebasobola kuwangula mukono gwa they Katonda. cannot overcome the hand of God. Nali w'amaanyi sebweri I was a king the other side. nga nange neetenda twalasobola okunkyusa. Even me say no one can even change me. Nenzuuno wano twala aŋŋamba nti nze naalakula musumba wa Lugaba. But I'm here, but no one changed me, but it's Omukono me. gwa Katonda gwansisinkana nga bwe gwasisinkana Sawulo. It is the hand of God that met me and changed me the way to change souls. Kyenjagala kusamalizinga nti omukono gwa Mukama tugusobola kulemererwa. What I want to tell you is the hand of God cannot be failed in anything. Tugusobola. It cannot fail. Omukono gwo gusobola okulemererwa. Your hand can fail. N'ebintu byonna bisobola okulemererwa. Everything can fail, N'omukono gwa Katonda tugusobola but the kulemererwa. hand of God cannot fail. Gubuuze Falaawo. You ask Pharaoh unto the hand of God. Ensi yali etenda Falaawo. The world was also listing Falaawo Pharaoh. yalina amaanyi. Pharaoh was so strong. Falaawo yalina erinnya. Pharaoh had a name. Falaawo yali atiika. And Pharaoh, everyone feared Pharaoh. Naye bwe yasinga n'omukono gwa But Mukama. when he met the hand of God, Olwaleero akyagunyumya. even today he's still talking about the hand of God. Buuza ba Nabukadduneeza. You ask the Nebuchadnezzars, Gwaŋŋamba nti omukono gwa Katonda tugusobola the kulemererwa. hand of God cannot fail on anyone. Era njagala kugamba. And I want to tell you, Toddayo okugamba nti Mukama alemereddwa okukolera. don't say that God has failed to work for you. N'akawungezi ka leero Even this evening, agenda kukola. he is going to work for you. Amen. Agenda kukola. He's going to work for you. Agenda kukola. He is going Kale to work for you. kankibudiremu Okay, let me okiwulire. repeat it and then you hear it. N'abali ku online. Even those who are listening to us, Kiwulire kino. listen to this very well. Katonda takyasobola kugamba nti alemeddwa kukola. God has not failed to work. Katonda n'olwaleero agenda kukola. Even today, God is going to N'olunaku work. lw'enkya agenda kukola. Even tomorrow is going to N'ekiro work. kya leero Even agenda tonight kukola. is going to work. Haleluya. Amen. Omukono gwa Katonda agenda kwewunyisa abantu. The hand of God is going to make others marvel. Naddala mu siizoni. Mainly in this season, Abantu we bakabira amazzi. where others are crying nga tebalina tears kyakudda. when they don't have any answer. Ffe abali mu mukono gwa Mukama. We in the hand. Olunaku lumu naye nalina nga ewaka nga sisita wange mulwadde. One day my sister was sick. Ali ku kitanda mbalala. She was bedridden in Marara. Bankabirira bangamba biiru. They were crying to me and say the bill is too much. Kati nensimbula okuva waka. So I got from home. Naye ng'okukkiriza kwange. But my faith Ngende musabire. to go and pray for them. Sente nali I sizirina. didn't have money. Biiru yali waggulu. The bill was high. N'amazima nange mbiseera ebyo. Even me in those days, Nga n'obwongamba emitwalo 10 nga sigirina. they gave me 100,000. I didn't have that money.
nindinya basi. I boarded a bus. Bwe twatuuka Kyengera, When we reached in Chengera, ntandika kukabirira I Katonda. started crying unto the Ngamba Lord Mukama, and said, God, bano abantu bandindiridde. these ones are waiting for Naye me, nze siina ssente. but me I don't have Naye money. gwe olina ssente. But you have Olina money. ebintu byonna You have everything ebisobola okuggyawo embeera. that can take out the situation. Ngamba Mukama, And I say, God, leka omukono gwo let your hand gungabirire. to provide for Leka me. omukono gwo Let your hand gusinkane sister to wange meet my sister n'abaana be. and even her children. Neebaza Katonda. I thank God. Wakati w'Ekyengera Amidst Chengera, banyingira Sanje, as I was going to Nsanji, omuntu n'ankubira essimu someone called me okuva Kazo from Kazo nga wayiseewo ndowooza ng'omwaka. after like 1 year. Olunaku lumu naali mpeereza Kazo mu kyaki y'omusumba omu. One time I was meeting in some church in Kazo, in some pastor's church. Naweerezayo ekiseera kiwanvu. I served there for some good Naye time. olunaku lumu nva mu overnight But one time I was coming from the overnight, nga nfuluma kyaki. coming out of the church, Mukama nandaga omuweereza God showed me a minister nga bw'abadde agenda kudduka mu kifo. like they're going to run away from the place. Era abaweereza ba Mukama Ministers of God, ng'oli wano, if you're here, Katonda bw'ayogera naawe when God speaks with you, totya, do not fear. yogera, Speak it out. yambala obuvumu. Just be bold. Oluusi At times, tulemeseza abantu ba Mukama ne bazikirira we fear that they're going kubanga to tutya destroy it okwogera Katonda by'ayogedde. because we fear to talk what God Oluusi has ayagala told us. kukozesa ng'omukutu At times, we want to use you as osobola a okuyamba channel abantu be. to help His people. Nampa ekigambo He gave me a word. nagamba gamba omuweereza And so oyo He told that minister, wadde ayita mu mbeera even if they're passing through a tatuuka mu situation, kyaki. then they run away from the church. Nemugamba Mukama agamba And so God is telling you, wano waliwo omuweereza there is a minister here. olina ebizibu bingi You have so many problems. obadde weeteekateeka You okudduka. prepare to run away. Mukama agenda kusisinkana God is ebyetaago going to byo. meet your needs. Nimusinkana. And then I met Yali her. mukyala She was a lady. assistant pastor. She was assistant pastor. N'agamba nyina And amabangi he said, I have so many naye dates. mpulira ensendemye But I feel I've failed in sikyasobola life. kuyimirira katuuti. I can no longer stand on the pulpit. Ne mugamba Katonda agenda kukola. He said- Nimusabira. And then I prayed for her. Wayitawo akabanga After some time, bulaaza we the brother, Mukama n'amugolola n'amusindikira omukono gwe. God sent His hand. Yali tayagala sisita we kubanga yabaswaza n'alokoka. He didn't want this because they had shown them to go to get N'ayingira saved. eri mu Western batuyita ba Mungu mwema. And they would tell us, we Ate are kiringa Mungu ekivume Mwenga. bo tebamanyi ki ekigambo ekikitegeeza. It is like a reproach. They don't know what the word means. Bisi mwana wo kazo mba Mungu mwema mba Mungu. That they went to those ones of the Mungu Mwema. Awulira kiringa ekivume. They feel like as though it is a reproach. Kati nga bamukyawa. So they had hated her because of Naye that. brother wa lawyer But the brother who is a lawyer namukubira essimu and called her, namugamba njagala kuyamba he said, I want to help njagala you. kuwasera. I want to give you money. N'amuleetera miliyoni 10 And brought her 12 million. kati agamba So she says, bwe yamala kufuna sente ezo after getting that money, nti omukono gwa Mukama yagamba nawulidde eddoboozi lya Mukama that she had this, I heard the voice of God, kimu ekyekumi ky'esente zino that the tithe of this money, kisindikire musumba wa to Lukaba. send it to Pastor Warugaba. Mba ndi mu baasi As I was in the bus, nga nkaabirira Mukama crying unto the Lord, nankubira essimu and then she rang me. nengitunuulira So I looked at the number, I nengitunuulira looked at the number, nemala and nengikwata then I picked the phone. nagamba Muliisa And he said, Pastor, essimu egyo nereeta amaziina gaaye well, which names does your phone bring? nemubuulira Then I told her. nagamba Mukama He yaŋŋambye said, God told me, kusindikire taifi and to yange send you my nagamba tithe. bulaza yansasulira amabanja gonna nampa And ne he said, kapita my brother paid all that this and then he has given me even capital. ŋŋenda okulaba message So I saw the message yayaleese akakadde kamu when he has sent 1 million n'obusente obulala. and some little money. Singa omanyi kye nali mu baasi If you know what I was in the eyava bus, waka nga sirina nusu n'emu the one who went home without any eyava waka money, nga simanyi nakigenda the kubeerawo one who did what was going to naye happen, omukono gwa but the Mukama hand of God gwagolokosa omusajja eyali is kazo still the man who was in Kazo, gutamuganya ku setaani okumubuzaabuza didn't let even the devil to confuse them, guleeta sente ku simu yange. and brought money on my phone. waliyo bamalayika They are angels Katonda banaatera that kusindika God is about to send. newoosula Even where you bamanyiyo sleep, they know the place. newookolera Where you bamanyiyo walk from, they know nekye them. weetaaga And bakirina what you bakima. need, they have it and they know it. nagenda okutuuka embalala So when I reached in nga Bara, nyina amaanyi when I was so strong, babuulira Yesu I asobola preached that Jesus is able. nsasula biiri I yonna paid the whole niŋŋamba bill. ekyokubiri I said, secondly, Mukama yatugamba God told us tuteeke emikono ku balwadde to lay our hands on the sick. nkusiibula mu ddwaliro I went to go to the hospital. era enkeera bwe navaayo no babasiibula The following day, she was sisita discharged. wange n'agamba And then my mother said, n'aleeba hanga wanyu I've seen your God. nsabye abagenda abantu bakwetoolodde balabe I Katonda. pray for those who are surrounding you to see your God. Hallelujah. Amen. Amen.
kubanga omukono gwa Mukama amaanyi ge. Because the hand of God, that is his power. Hallelujah. Amen. Amazima simanyi kyali kigenda kubeerawo. Truthfully, you know what was going to happen. Naawe olwaleero. And even you today, oba oyina amabanja, whether you have debts, kiki ekikulu. that's not the most important Naye thing. ekikulu, The most important thing mukono gwa Mukama is ogwogenda the kusinkana hand of God emisana that you're going to gyaleero. meet this afternoon. Si nsonga ki endwadde gy'olina. No matter what the sin that you have, endwadde temanyi Katonda. that sin doesn't know God. Omukono gwa The Katonda hand of God, guwonya endwadde. it heals diseases. Guwonya byali. It heals everything that failed. Era waliwo omuntu And there is a person here. oludde n'ebirwadde. You fell down with some sickness. Obisabidde. You have prayed for them. Obisibidde. You have fasted for them. naye emisana But this gyaleero afternoon, ekyo ekirwale kigenda kusinkana omukono gwa that Mukama. sickness is going to meet the hand of God. Hallelujah. Praise God. Yesu yeebazibwe. Praise Jesus. Oba kimaze ebbanga ki? Whether it's a second what time, naye waliwo omukono gwa Katonda but there is a hand of God ogutakwata miizi.